Yes, okay. Tutandise kano nno. Muganda wange ak'omulundi guno. Weebali kulabira ku channel yaffe. Firimu enjogerere. Beera ng'osubscribinga gw'omulabi omupya. So ng'ate n'okusharingira ku basseyaabo nakyo kikulu nnyo. Oli ne King VJ kuva mu King VJ's Production. Kakati waliwo munaffe gwe twatandika naye ali wano eggaali emufuddeko naye bannange agenda okugyayo essimu akubeekubeko nga naye olowooza erina neetiwaaka nagaa naye bannange bino byatayagalira ddala munda eno n'aggyayo ebifunguwo n'akatabo ke n'eccupa yaago okunywa n'agamba gwe nkwesonyiye oba abadde alagawa naye ng'emufuddeko tuli ku highway zino ezirwawo ennyo ddala okuyisa abantu nga bw'onoolaba Masaka Road ati ng'ajja ani anantwalako maama wali obaddeko ku luguudo nga n'abakagaali tebayita nga tewali wadde ow'akagaali kati eky'omukisa omulungi wano waliwo engeri ya field waliwo ka bus stop oba buno obuyumba bwe batera okuwummuliramu nga balinda entambula yatuulawo ng'alabye wali nti waliwo bbaasi eyitawo ku makya emisana awo mu ttuntu n'olweggulo n'ekiro ze bbaasi ezinnya ezo ne zikuyitako oba owoomye awo okebera ku ssaawa nga kyandibanga bbaasi eneetera okuyita eddakira iko eneetera okuyita obudde ne butambulirira kati waliwo nga bw'omanyi oluguudo kuba ku bannaffe abajooginga onalabika abeera ku mpimpi bw'atuuka wano leka gwe nempummulamu muganda wange olabika kiri bubi weebali mbadde njidde nalowooza nti afunye gwanyumya naye n'asooka amusimba ku lwendo lw'amazzi ono yaganywa neeyiira n'okweyiira n'agenda muganda wange wadde ka thank you awo kebera otuzza otulimu muganda wange nga waapi nga temuli wadde nagamba tekirina makulu ekivubuka mema kigenda kumbeesabeesaawoko nga bwe tutwaliza ku budde nadda mu katabo ke obudde bwo butambula gawone King VJ the voice of the people kakati awo mu masekati g'obudde obwo entambula yalabikako naye ng'ali wano ali mu kunoonya netiwaaka anoonya netiwaaka akuba oba oli awo ayinza ofuna ku buyambi netiwaaka nga bw'ozimanyi ezeeno ddala ebweru w'ekibuga eno netiwaaka bannange ninyamuti waliwo abagamba kati agenda okulengera nga baasi ziyitawo muninde nammwe muninde galabe muninde nga baasi egenze kakati eyo ey'okumakya bwebanga ekulese ebyo byezagala mwana kati oba olina okulinda eddaka awo bwezirinnya kakati baawerawo abalinda baasi kubalinda baasi kuliko ekyana ky'essomero kiikino ka ice cream kikamunuunira mu gundi okalaba gwe musiro okalawa kati bo baalina entambula yaabwe nekijja nekikasiiga ku kooti ye naye bannange nekiyingira sebe emmotoka yaakyo bino ebyana by'abagagga bitalina mpisa ekiyingira bo ne bavaawo sikegani mwana kati nolaba ekyana ekisirunga kino mufo ky'okuntwalako kati ice cream kyasiiga ku kooti kiba kigikulemeseza mu bumpimpi naye mwana ebbaasi egambe zirinnya kati nadda mu katabo ke njalinda eddako njalinda essaawa 7 ziri mu nnya kati omanye kibayita okubeera ng'olina okutuula awo najja meditatinge atwalize ku budde meditating bi ice cream sebe ekyana kibisudde awo baasi zirinnya n'alinda oba ogenda ku meditatinga mpaka ddi laba ate ne enjuki eno ezingirano njajjirya temanyi nti n'enjala naye nnuma njajje Safiat Kawala ogamba otya Sumaya abangi bassa gamba otya Lizi Blue Butterfly so nga ate waliwo omukulu gwe bayita Amos bali luno makanika wa leedi yawo eiziru bayitawo yiziru buyendo iziti omukulu ng'alinda
ng'alinda kati mu kusiriikirira laba ate bbaasi bwemuyitako kali laba kati neibadde essaawa 7 naye bannange kati mwana omuntu ate yatandika kusekula miti yeefudde eggolola eno waliwo firudi oba balimi ba muceere zitwakita zo zibangawo nga zikola kati alina okutuula wano mu kayumba alinde bbaasi ate erina okuyitawo eddako naye nga imagine kati ziri 7 yabadde alina gyagenda era ng'agenda mu budde bwakumakya yeetala omusana ne gwokya ono olususu ne tutandika n'okupeeruuka alinda bbaasi otuzi takyalina yabadde n'eccupa emu okuyaye yagenze gawa guyaye ne guganaaba kati ali wano asiraanye muganda wange subscribinga ku channel eno bwatamanyi kikola wammanga awo waliwo kati tuba tuli awo ne zireeta Amos bali luno azze ne shisha n'agiteeka wano baakolamu akakafuiro ne bannange okawulira kashisha okawulira kakuba kati kansika kakuba oli ali wano n'okulataalata yakolamu dda aleese n'akaziki wansi twazikoze zaweze 9 kuliko ssimu ezannabbanja zo zaganye kankanywe kashisha mwamwa ali wano n'akafuuwa baaba bali bakufuuyiddeko sigala oba kale enjaga naye ono shisha ng'alimu biri ebirungo biri ebyettabbu strawberry kaakati gwe bamufuuyira n'akukuba ng'amufuuwa tannamukuba munnaffe kyaliko kati owakashisha yamala n'akwata ekkubo ye n'agenda kati munnaffe mu kukubwa baasi eddako yamuyitako ng'akubiddwa lindako kali mwana neyibatage yayagala oba muninde nammwe naye batage omunaku agenda kukola atya embeera emu bijjidde oli King VJ the voice of the people ku Facebook searching VJ Kings Prrr so nga ate WhatsApp ebera 0701 nera 010991 tubabutola wali eri ku WhatsApp ate alina WhatsApp bambi girekera abagiriko kubanga ekwasaganya bingi kakati munaffe nga adda mu kayumba ng'atuula awulira ogunugu obusungu bwamunyizizza dda enjala eri mu fokke kati ng'alatta kanjakayo akabakiri kati wano alina okulinda eyitawo ndowooza oba akawungezi kikyempulire eno waliyo roodi yatamidde kati ali mukuba byasi omusiro ayagala kunkuba oyo ali mukuba bucupa ndowooza ye wa shisha yamukubye nadde eri kati alina serwatula ali mukuba byasi mbw akuba bucupa nyabogowa ayitawo nga mutwe munene naye musoneramu tojja kunkubira wano byasi ssebo kati ng'alidde kava laba baasi ey'olweggulo bwemuyitako lindako naawe muninde galabe eyo kati emuyiseeko kiringa bw'onaabeera sitaaka mu Lwera ani amanyi Masaka Road mumpe komedi naye bannange ono n'ensiri nazo nenye ensiri zeno ziruma na misana omanye ensiri okuluma ng'eyenkana ng'ekiwojjolo ensiri mwana ensiri zinfuukidde ensiri ennaku emuluma emotoka yamusiranyeko kyokka nayo yagirese wala obudde nga butambulirira baasi wenjogera ndooza wasigaddeyo emu kati wajjukirira ecupa y'amazzi agenda ogiwunzika nga temuli wadde ettondo nga n'ecupa nayo yennyini ebanja egamba bannaye nga nkaze nnyo lwaki simunteekamuko kutuze kyokka ate yagala okukama yeebaka ne mu ttaka tagale bataage naye bata naye nga awulidde kiki ekinyonyi ebinyonyi nabyo nga ngogenda ekinyonyi kyamugirira mu mutwe nibataage waliwo yagamba giba mikisa kimukubye essavu mu mutwe kati raba ate ebyakalooli bikambira besike mu mutwe nokitegeera kakati ng'ajja wado nga meditatinga birungi Christina nahiya tahiya mwena ababulaba
mwebale kati ngajja nga bw'omanyi okutwaliza ku budde yabujjuza n'atuulako ne waggulu n'adda neno ku bisubi n'alinnya ne waggulu ku bbaati byonna yabikola alinda bbaasi eddako ne yeebakako ne kimbiriizi n'ayimirira n'atuula n'ajjamu n'essaati n'atuuka n'ogisiba ku mutwe bbaasi nga tezikyajja tegeribataki kati amanyi amaanyi nga gakuwedde nga n'olulimi terukyasituka kugamba abantu nti banaye muntwaleko natandika kugalula kakono enjuba egwa awo waba wasigaddeyo tezaweddeyo dda bbaasi ng'atuula wano muntwaleko takyalina nagayita ntambula weziri eziyitawo eziri private kati nga wabawo ejja erimu n'omuziki baaba yabadigize ng'ejja kirabe kyasiranye gulabe gusiru tegulina gunaku bamuyitako bamujerega bamukuba kale baaba kale mukama alibalaba emisala n'ekiro ennaku emulumidde mu kayumba kati bataage ne bannange kati ngajja akakono yateekera ddala wano mu kkubo muzira kisanyambe antwaliko kati waliwo eggaali ya paakinga kati ekyomukisa n'omubi nti ate eno epaakinze etunudde eno gye yabadde ava yagamba owaayi sikaaki nekanve wano ne bwe bananzizayo nentuuka we nalese eyange ekyo kannange obadde ki yasanga musumayi abangi bassa ye yamutwalako n'amuvugako mu ngeri eyo kati olowooza yavaawo kali n'omusaatu nno olowooza obwedda aloota obwedda ali mu motoka ye obwedda byonna aloota mwebali kulaba owale King VJ 0701 nera 01 09 91 mbeera mbatuusangako obwakabi bwebuti temuyomba mba olw'okuba bumpi nja batuusaako obulala nfanfa naye nga mwebale abasubscribinga abasharinga nammwe mwebale at the same time abampa komenti ate mwe muli b'amaanyi nnyo gwakalabye mpa komenti nti nze gundi ndabidde gindi oba oli awo mbiri nga nkutumirako omukaddako otherwise mwenna mbagala kyekimu King VJ the voice of the people abankumire mweraba